Abalungi ensanyusa okubalaba mikwano. Matovu, you're welcome. George William, you're welcome. Bana mwebale kujja. Sawa ziri mwenda n'eddakiika emu leero nkutte obudde video tentawaanyizza leero. Olugitaddeyo neekwata. Nsanyusa okubalaba bannange. Mwebale kubeerayo. Mukama yeebale bakuuma. Tetusobola kujja netwebaza Katonda okutuwa ekirabo ky'obulamu okubanga ku bulamu bwaffe atwongeddeko olunaku lwa leero. Gwani okubanga wooli mbadde wano nendaba nga bagamba Nabugabo simanyi Apudiru simanyi Nabugabo biki ono omugagga wa Kasasiro nga afudde babadde bamuddusa Lubaga mu ddwaliro. Gwenza kubanga oli mulwadde naye nga nezikutwala mu kakiriniki wali oguleyo just obuweke tozirina naye ye zonna abadde azina naye tasobodde genda tasobodde kusomoka waawo. So twebaza Katonda kubanga atukumye nga tuli balamu. Nina wano n'omwami omuwuliriza wange afiiriddwa daddi we kibi nnyo. Tubasaasira mwenna abafiiriddwa. Mukama abagumye. Oyinza okukyogerako ng'ekiri awo naye kintu kufiirwa omuntu wo kintu kinene okufa tekumanyirika mu nfa yonna. So njagala kwebaza Katonda kubanga atuwadde obulamu ffe abakyaliwo. Si lwakuba nti tuli batukuvu nnyo, si lwakuba nti ffe tusaanidde, naye akyalina kyayagala tukole. Maybe kola kyolina okukola. Ebbanga Mukama lyabanga akyakuwadde ekirabo ky'obulamu kikozese bulungi. Njagala obebaza olw'okutambuza video zange wonna olw'ogisanga ne musharinga. Indeed message etambula neera stiru nkyayi n'ekizibu ky'abasajja ba YouTube. Kati waliwo n'omulala bamuyita kiri Uganda. Jjo nabadde mponinga Sekanyolya, mponinga MM256 ne Empire. Kati omulala bamuyita Sekanyolya. I mean gundi kiri Uganda. Kiri Uganda yagambye bwati video yange yeggulu. Nze nagenza okukola bwenti nga yagitaddeyo. N'agamba bwati ebbaluwa enkambwe ani Bobi jawandiikidde Museveni ne Mukaabya Amaziga. Nze kenyini nze nakuttemu leero tebakansha yalingire nengamba His Excellency awandiise ebbaluwa kyene kaabiza Museveni nga ataddeko Museveni akuta ati ebbaluwa atonya Amaziga nga His Excellency Kyagulanyi ali wanaaseka. Konze kandabe ebbaluwa eno nange leero njiwulire enkyanjibuulira abantu nti Museveni bamuwandiikidde ebbaluwa n'akaaba. Kyampeddeko baganda bange. Kiri Uganda MM256 TV Sekanyolya Empire kale basewo mwesonyiwe video zange bwemba temusobola kuteekako bintu by'amakulu. Temulowooza nti abantu baagala mawulire gasasamaza gokka. Nedda bassebo
abantu mubatereka ebintu ebirina amakulu bajja biraba abantu bajja biraba gwe bwobanga ogwomutwe teekako omutwe ogambe ASP abyogedde gwe tobaako kirala kyokola kugamba ASP alina byayogedde kati omuntu gwe nebutateekako asiimu owiri teekako ASP kati omuntu ajja gamba ASP ono omupoliisi ayogedde ki waakiteekako ekyo omuntu agende okubikula ASP amugambe kwata bayibuli yo bikule ekitabo ky'okubikkulirwa kati omuntu agambe ASP kyona abuulira enjiri naye tosooka kunteekako mu mitwe bwe gityo kugamba mwe mwagala abasajja bali mu kumpondinga nti banterekedde ekinywa ky'emiggo kati ate nammwe mwongeddeko ebinywa ebirala muleke ekinywa kiri ekyange ekimu kyo kijja kummala nja kukimalawo temunywesa ku kikompe kitaali kyange muleke ku kikompe kyange kuba kyo Mukama akuwa ekintu ky'osobola okuyimiriramu naye mwe mwagala ku binywa by'emipeera bayongereko enzo bayongereko emimwanyi bayongereko bikinedda muleke ejyange giri gye bantegekedde kati ate ntuuke bangambye wagamba oli wa ASP wagamba oli wa SFC Museveni yakuwa diiru y'okutta Katumba Wamala gitubuulire njimanyiko sekanolya mwesonyiwe video zange wamma nsanyusa balaba once again leero ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi meka 6 tinuko omwezi gwa 5 omwaka gwa 2021 njagala okwebaza Katonda ku lwa omulimu omulungi gw'abakolamu mbakakasa amazima Katonda akola waliwo obujulizi bwe mumpa obumu ne bunnema n'okujja bagamba nga mujja gamba wala nekali akasajja kati katandise otulimba ne ngamba Mukama wamma ekitiibwa kikuddire kubanga obudde tuba na butono sisobola kugamba nti ate tukyazeeko omuntu wano ayogere akola atya simanyi bwe ndikikola naye gwe bwe bakubuuza nti naye kakasajja akayogera ku Facebook ke bayita ASP kekaani mugambe bwoti gutokayana muddemu nga Yesu bwe addamu bamubuuza ye gwe tulinde omulala oba yabagamba mugende mubagambe nti enjiri ebuulirwa bamuzibe balaba n'abalema batambula gwe omuntu bwakubuuza kakasajja kekaani mugambe enjiri ebuulirwa n'ebyamagero bikolebwa osirike tomudda mu kirala mmwe Katonda akola waliwo omukyalo omu yampadde obujulizi buno buleka mbubawe kubanga mbusibidde ennaku nga 3 kati nga sibubawa nga njagala obubawa naye kati leka mbubawe omanyi mwe mugenda ne muddira Katonda ne mumufuula nti akola ku buzibu buno obutonotono akatwetwe kakuluma nomirayo kapanado ne weesabira ne weebaka gwe nomanya nti Katonda akola awo ku akatwetwe kakubobberera wano ku nkoona ate nyina ogwa wano gumbobbera naye guno ogwa wano gwo bwe gunnuma ogwo gomba nina okumira empeke nina okgenda mu ddwaliro gusabireko ogende okujja ogugambe nti nze mize empeke leero naye toddiranga ddala si kugusabirako busabizi katono nti bannaye Mukama omutwe gunnuma ne guwonera awo enkya ne gukuddamu gugambe gustopingire ddala nabagamba Katonda bw'omuteeka ku kacokolo ajja ku kacokolo bw'omutuuza mu ttuleera atula mu ttuleera bw'omwongerako awo zidabo kabini nga 2 era ajjako gonna w'omuteeka waabeeta wonna waabeera gwe kyomwagala abeere kyabeera waliwo omukyala muwuliriza wange nnyo mugoberezi wange nnyo everywhere ali mu nsi ya Ireland abadde alina ekirwadde kye bayita vertigo mbadde sikiwuliranga nako okukizuula bamala kumukolako tests eza buli kika ne bakebera biki ne bamugamba gwe walwala vertigo era lwe yagingamba namubuuza lwaki tewalwala horizontal nangamba horizontal yo teriiyo naye waliyo vertigo ne mugamba soko ginnyonnyola eyo vertigo yeeriwa nangamba
brain imbalancing simanyi brain ng'obwongo tebubalancing kati ne bamuwa empeke bw'atazimira tabalansinga ebintu abirabamu bibiri abanga agenda okuvaako asiimuukirira tasiimuuka tabitegeera tabiraba avuga emmotoka amakubo ne gajja abiri ng'alaba ekkubo lirimu linnaalyo bweriti ng'obwongo bwekyanga n'abeera ng'atambulira ku mpeke buli lunaku ateeka ozimira asobole okubalansinga obwongo eyo ye vertical si horizontal teriiyo nangamba pastor naye nsabirako yoli gwe nabagamba luli eyaŋŋamba nti bukyambawo mbadde sikolebwangako ku kyamagero nsabye nzunze mu makanisa nze mbadde sifunangako kyamagero era nga mmanyi nze Mukama tammanyi kuba buli we mbadde ŋŋenda akinkolere nga takinkolera kati badde atutte ebbanga mukazi wattu ng'atambulira ku mpeke tasobola vuga mmotoka nga tamize empeke tasobola kutambula nga tamize empeke nolutandika okusaba nimugamba kijja kuvaawo n'ambuuza naye naawe pastor ne vertical naye evaawo Mukama agiwonya nimubuuza nga lwaki tagiwonya n'agamba kale tusabe tulabe netusaba ogwasembyeyo okuwonera ddala yaloose nga mmusabira tandabangako ndaba wano ku Facebook yaloose ng'ali ne pastor ASP namusimba emikono namusabira nagugumuka nagweno naderi nekitu nekidduka nekimuva mu mutwe nekiweta yagenze okuva mu kirooto ng'agugumuka bw'ati yenna tabitegeera n'agamba Mukama weebale kubanga omponyezza ekyo kyo kyamujjidde n'amanya naye kirabika mponye kati n'akwata empeke ze n'agamba kino kiyinza okuba ekirooto empeke zange kanziteeke wano mu nsawo ntambule nga nzirina bwe mpulira nvaavaako nga nzimira okuva lwe yakiroose tanaddamu kumira mpeke ebbanga lyekulunguludde tannaba kuddamu kumira mpeke naye emmotoka agivuga buli kimu akikola kati Katonda waffe munene okusinga ne bwe mumulowooza namugamba beereyo nga weesabira abadde nga yeesabira owolususu ali kuki owolususu tukyamusabira nkyamunoonya abeera ofanda ono munoonya simulaba tumunoonya si naye tukkiriza tujja kusaba paka ng'olususu luteredde mu linnya lya Yesu tetusobola kukiviirako awo bwe tutyo tetusobola kukiviirako awo so nabadde nina episode ze nabadde ntandise okubuulira okutandika olunaku lw'eggulo nazogeddeko ez'okwagala mbadde ngenda gireeta mbadde ngenda gitandika leero naye siyinza gitandika nga Museveni yazze n'atulimba eggulu ku bya state of the nation address manyi dress a nation address sisobola butagyogerako kati kiri ekyokwagala nja kukiddamu kubanga response yammwe nakyogeddeko katono sinaba nakubasomerayo ku kyawandiikibwa kyakwagala naye response yabadde nnene nnyo waliwo omuntu omu yampeereza ekifaananyi ky'omuntu bannange n'erinnya ndyerabidde muwala munnayuganda shize mutoloredi bamutidde England omanyi lwaki bamuse yapangisa ennyumba nnene ng'alina okufunayo abantu abalala abamuyambako naye nga yagipangisiza yonna yiye kati ayagala ateekeko bagundi asobole okuba nga amalayo ne bamugamba funa bano nagamba njagala abapangisa naye saagala munnayuganda temundetera munnayuganda ku nju zange ne bamuletera abamawanga amalala ne bamuletera omuyindi oba muyindiyindi bwatyo ng'abeera ku nnyumba ng'asooka asasula bulungi omusajja esente olwamubuuza omukazi amugamba leeta sente nkubanja emyezi mingi leeta sente nange bammanja leeta sente omusajja yalabye tajja kusobola kusasula sente ze bamubanja n'akwata omukazi n'amufumitafumita ebiso n'amutta omukazi yagana okubeera ne bannayuganda yagamba sibeera na bannayuganda wano bannayuganda mbamanyi babi bagende batandika ogundi okundeereesa ewaka banjogereko ebigambo omuyindi yamufumisefumise ye yamufumisefumise n'amutta kakati bali eyo basonda sente
zimukomyawo Uganda omulambo bagukomyewo Uganda she's a mutololedi bamumbulidde ne linnya lwakuba ndyalabidde wano n'ekifaananyi kyenkiyina bangambye genda ne mugogo oteeke mwani oginya ogogo ogenda mulaba ekintu ky'okwagala kyembadde njogerako era ngenda kikolako episodes ndowooza nga 7 kuba ne bwe ziba 10 Yesu yagamba bw'ati bamubuuza naye wammagana amateeka ga Musa ogoogerako ki kubanga ozze omenyaamenya awo simanyi sabbiiti ogikoleddemu awo emirimu okoze otya naye gana amateeka ga Musa googa kiki ekirigaliwo gobadde ogamba ki n'abagamba amateeka g'omugagenda empola naye nze kyembagamba ekikulu mu byonna etteeka ekkulu mwagalanenga Musa ye teyaliteekako erinnyo okay yagamba yagalanga munno simanyi naye Yesu yagamba bw'ati gonna bw'ogagatta etteeka erigakulira kwagala toyina kintu ky'osobola kukola nga toyagadde okimanyi naawe owooli wajjawo okulw'okubanga oyagala ojjukira munno gwe wafoosinga n'omutwala abantu abasinga balwana okulinnya ku nnyonyi oli agamba waakiri ngendeyo emirimu gimbule naye nga ninnye ku nnyonyi toyina muntu gwe wali ogambe n'omugamba jangu eno okole linnyo gy'okole n'agala nagamba saagala toyina kintu ky'osobola kukola nga toyagadde saagala kulinnya tuyagala kulinnya ku nnyonyi saagala tuyagala kujja bweru saagala n'agendayo kyamanda nga ye awulira ayagala kwokya manda akikola lwakwagala era waliwo abafoosinga abaana naawe gendako e Dubai okuba ekyeyo omwana najja emyezi egi n'alinnya n'addayo e Uganda kiki okomyewo nze mwantwala saagala nze saagalayo ne bwe kuba kusonyiwa tosobola kusonyiwa nga toyagadde ne bwe kuba kusaasira tosobola kusaasira nga toyagadde ne bwe kuba kwebaka tosobola kwebaka nga toyagadde tosobola kulya nga toyagadde kati ekigambo kwagala temukisuulanga era ekyo tugenda kukisoma tulina types of love zonna tugenda zisoma waliwo ekifaanana laavu nga si laavu waliwo laavu eyo nkwagala kuba naawe onjagala nkukubira kuba naawe onkubira era eriyo agamba nze era omuntu kasita tankubira simukubira neyo type of love weeri byonna tugenda bisoma bannayuganda tulabe nga tuddayo ku musingi twagalane nga bwe twayagalananga twagalane nga buli munnayuganda muganda wo buli womusanga muganda wo si kumudduka nafunye responses nga batugamba bannaife wayogedde ku kiyumba nasanga omukazi mu kiyumba ky'omuwarabu yali anzise omunnayuganda yali anzise era nsaba Katonda taddangayo okumpa ekiyumba nga nkirimu na munnayuganda era bwe banona ku ofiisi nsooka kubuuza maama ogambye oyinayo omukozi muki nti munnayuganda funa omulala bakuwa omukozi omulala sigenda mu nnyumba erimu munnayuganda omuntu neba ayagala bamutwale mu nnyumba jjukira avudde Uganda yamanyi Luganda abawarabu tebamanyi Luzungu omukozi aliyo ayagala abeere na Munepali ate n'Abanepali tebamanyi Luzungu waakiri abeera awantu emyaka 2 nga talina gwanyumiza naye okusinga okugenda wali omunnayuganda boogerezeganye ogwo omwoyo tugukutula mu linnya lya Yesu ekyo si kyekyandeese nja kujja enkya twogere ku kwagala episode nga 7 ndowooza ne bwe ziba 10 ne bwe ziba 20 kuba n'ebyawandiikibwa ebikwata ku kwagala tetusobola bimalayo examples ezikwata ku kwagala tetusobola zimalayo naye leero nzize mu pure politics eggulo Museveni yatugambye bw'ati kuba Museveni si president so amuteekako nvambu no his excellence no former president of Uganda Museveni omanyi Museveni yatandise okuswala mwetegereze Museveni yatandise okuswala Museveni takyawera abantu bamudduka yakutte ssente n'ategeka ekkololo Katonda atuuleyo yekka genda yoolaba ettenti gwe batugamba nga Museveni bw'atandika okwogera mu international conferences obutebe bujjula simanyi ne baddayo ne babutunda ogwokubiri ne bagamba no akatebe kabadde ka $15,000 kati ka $2,000 abantu ne bakagula nga balwana kubanga Museveni agenda kwogera ebiseera ebyo yali aliko omwoyo mutukuvu
okuva omuzimu omubiro gwagenda ewuwe omwe mutukuvu n'agenda ku Dawudi kati Dawudi wabeera we wabeera olwokano mmwe nabagambye Bayibuli bw'ogiraba era bw'oba osanze Bayibuli olwaleero n'ogiyitako oli mubi nnyo ne bw'oba osigazaamu za kyamisana naye nga zisobola okugula Bayibuli gula Bayibuli ogende nayo osiibe enjala naye ng'olina Bayibuli omuzimu omubi okuva lwe gwatomera Museveni ne bw'ayogera ayogera busiru Museveni yagambye bw'ati vidiyo etandise nsigaze eddakiika 30 Museveni nabagambye tukwate eggwanga lyaffe tusabe kubanga tewakyali alirinako ansa babuuziza Brigadier oyogera kiwa bannamawulire Brigadier wamma ogamba kisebo wamma ogamba ki ku kino ekyokufiirwa ayogerako mu bantu wano bategere wamma olowooza kyavudde ku kyokufa kwa Katumba Wamala k'omuwala wa Katumba Wamala ne jeno ne bamukuba amasasi bannange simanyi naye nze mbuuza ekyo kye mulabye otusasula kati nze mbuuza buli omu abeera embega wa munne bannange mutuyamba abasajja batutta je Brigadier alina ebyambalo alina nnyota kuno agamba abantu ba bulijjo mutuyambe mwe musabe Uganda tewakyali wagirinako ansa nalabye ono omusajja Sunday ono yayogera jjo wano mu bya consultation His Excellency Kyagulanyi yali akola gundi consultations ne bamugaana oyo musajja Sunday yayogedde ne wabaawo omukyala wa NRM awe Masaka simmanyi mbu ne bakola yawo katalehe 6 wali yawo mu mukolo gwa talehe 6 ogw'amagye n'agenda agula yawo obugundi buno bu flat screen inchi 3.2 na gundi nawo batwalira awo kuba simanyi biki mbu nabo bakwasa omusajja Sunday yayogera ebigambo n'agamba nga ani awayo obuyinza tukwate obuyinza tuwe Bobi Wine ife olomba nakube mundu inze nsaliutingire Kyagulanyi sisobola jyo Sunday yagambye nange simanyi kiddako niwankubadde tubakoze ebibi bingi naye kino kyemulabe mutemulabayo kalungi konna ke tubakoze tetubakoleddeyo kalungi konna bannayuganda kino kati kyemulabye kutukuba amasasi yenna akankana bw'ati atunula nga ayasize ejjiraasi tamanyi kyakuddamu ab'ebyambalo abalina emmundu tebakyamanyi kyakuddamu kati batya n'okutambulira mu byambalo bagenda tandika kuvuga bodaboda jeno ate agule bodaboda ye atekeko helmet akolekole ntutu atambule nga wa bodaboda awone takyasobola kutambulira mu H4DF kuba abasajja bazikuba amasasi nga tebebuuziza ku muntu yenna ekiri e Uganda tewakyali akinako ansa Sunday yali ayogeza amaanyi yagambye naye mazima ddala kino kyemulabye nibabuuza Brigadier yawo omulala Brigadier omulala ogamba kinagamba mundeke but things are not well, things are not good. Ayina ekikobe kye yasembyeyo okusana gamba banaye okay bwe batu bwe basazeewo mugume twabagamba kakati leero video Museveni yagambye bwati poliisi eremeddwa okukola ogwayo era ngenda kulaba abalamuzi abo tuyogeregoyogeremu abantu betubakwasa ate be bata emmundu eyatta Kigundu ye yabadde Takatumba ye yamutidde omwana. Thank you very much Museveni okyogera omanye yingira nnyo mu lubimbi olutali lubo. Museveni wakanoonyereza ku misango 2 nga gwo ginoonyerezaako kale tukkiriza poliisi yeremereddwa era watugambako nti poliisi eremereddwa ogenda byekwatiramu mwe mumutaginge oba mukasale yo mukamuwe njagala Museveni atubuulire. Museveni wakola okunoonyereza kwa Susan Magala era gwo watubikira kwolwo gwo wali omubisi omukulu gwo wasooka agataliko bisooto gwo wasooka NTV akawungezi gwo wasooka amasengejje okutubreakingira news nti Susan Magala afudde era noyogera nti bazadde be bakukubira ne bakukwase no bagamba temubako gwe mugamba leka nkinoonyereza omwana wa mwengenda mutaasa era gwo wabakubira gwe n'omugamba muzeeyi mukulu munnange wangi amusore omwana sisobodde mutaasa omwana wammwe bangambye mu musange bwe wati ne bwe wati. Museveni gwe wabika gwe wanoonyereza ku musango gwa Susan Magala tubulire ripoti ya Susan Magala wagituusaawa
president okotya okutandika okunoonyereza ate kati tuwe report ani yatta Susan Magala ne mutulimba wanimba wano ne pato ali luddawa musimanyi mumuji South Africa simanyi pato ali luddawa omusango gwa Susan Magala gwakirawa ne mugera ne mubba abasiraamu wali ne mubatta guno omutwe gujjukira mwakuba abasiraamu bawali ku Usafe nga mubasibako okutta Susan Magala byakirawa report ya Susan Magala eriwa era otandika otya okunoonyereza gwatalemererwa tukkiriza poliisi eremereddwa gwatalemererwa report ya Susan Magala eriwa eyo bwogituwa bw'otubuulira bwe byagenda n'abasibe gye bali ngenda kuva ku media oyo omu ate sinnamumala nkomawo owokubiri nga bakakuba kirumira wajja n'olinyirira scene of crime oba crime scene gwe Museveni ne SFC era ng'ozze gwe wennyini weekwatiremu onoonyereze etteeka ligamba temulinnyawo paka nga ba forensic experts bazze bagenda okujjanga ne gwe ne SFC mulinnyiriddewo mulonzeronze buli kajuliza akaaliwo n'okwata n'abajulizi n'obagamba ani alabye era ne baleeta engalabi ng'era bwe bale naye bantu mmwe nammwe temuyiga omusajja n'agamba omusisi wa chapati n'agamba nze mbaddewo omusajja azze bw'ati n'akola bw'ati n'obagamba mumuleete oyo wamma oyo mumukwate kasi tatufunye ono alabye ani omulala alabye awo ani omulala alabye nange ndabye bonna ne mubakwata ne mubayingiza emmotoka zammwe ne mubatwala gwe wali omunoonyereza omukulu mu kufa kwa Kirumira tuwe ripoti kuba poliisi yeeremereddwa tukikkiriza ssebo nze netiwaka nja kugirinda etereere teteredde Museveni walinnyirira obujulizi bw'okufa kwa Kirumira njagala otubuulire nga gwe yanoonyereza omukulu omunoonyereza asinga mu banoonyereza ssebo tuwe ripooti ya Kirumira Museveni kituufu poliisi eremereddwa erimu kawuukuumi buli kimu kirimu kawuukuumi ye ssebo gwe weka omulamu asigaddewo gwe weka asobola taata ripooti zino bbiri gwe wazivunaanyizibwako nekigundu yennyini mama Fiina yali alajana kukuba wowe mama munnange Museveni munnange muzeeyi labayo mukwano bamutadde wano mukwano bamwanise ku kkubo wuno jangu omulabe ku lw'emasanafu wuno baganya omubikako anyookako enswera taata mama jangu otuyambe Museveni munnange taata n'omukubira essimu alo nagamba yeye Museveni yennyini yakuba wuno Museveni mama wamma Museveni labayo omusajja wo wuno wano ku kkubo bamwanise anyookako enswera alinga atali brigadier simanya alinga atali n'olagira n'obagamba tokaaba wamma ekyo ngenda kiyingiramu abo abasse Kirumira abo abasse Kigundu ngenda bakwata sirika kansirika muzeeyi agambye agenda bakwata ate agambye mumugjeewo ne bamugjawo nze mbijjukira nali wano saaliyo nali wano naye nga mbiraba live era mama Fiina n'aguma bakusaasira bwe bagendayo omulaba yabagamba ne station yagendayo mama munnange nga kitalo naye muzeeyi yagambye agenda bakwata kitalo sisuubira kuddamu kufuna musajja alinga Kigundu naye kirungi muzeeyi namukubira temwana babwe namukubirawo essimu nti muzeeyi yaŋŋamba abamanyi muzeeyi yaŋŋamba agenda bakwata Museveni tuwe abatta Kigundu gwe watugambye nti emundu gwe yabinoonyereza emundu eteetya Kigundu neddamu nettolufa okuva 2017 temukwatanga mundu etemula bantu gw'oli mukulembeze waliwo akatambika wayogera n'olwaliro kakyazunga I will not preside over the country where gye batta omuntu n'omutemu n'abula no munnayuganda tayinza kufa bw'atyo era mwe ba DPC mwe ba UPC OC
DPC, Regional Police Commander, RPCs, I will not work with you. Muna Uganda afacha na abulwako amuse. Kuva 2017 emundu yatta omuntu ezemu netta omulala. You are still president of Uganda nga watugamba tosobola kufuga nsi bwetu. Kakati olinda ki okukwatamu ebyo byogende. Tetuyinza kukkiriza buno bulimba. Gwe wanditugambye nti bannayuganda bannange mulaba poliisi eremereddwa okutuusa lwe najja ne nnoonyereza omusango gwa Susan Magala era eyatta Susan mwamulaba obujulizi ne buvaayo ne bamusiba emyaka gye150 nti nenzija ku byakirumira wamma temwandaba nga nze nasookawo nze bwe nakiyingiramu kyonna nakitereeza nti otyo nuwa mutwe big up mukwano nsanyusa okulaba mukwano. Notugamba nti bannaye nze bwe namunoonyerezaako nze bwe nanoonyereza okwakirumira wamma temwalabanga kwagguka netugamba nti yessebo wamma gwe Museveni oli mutuufu buli musango gwonoonyereza gwonna gugguse. Kati awo tukwate emiggo tulumbe poliisi tugikuba emiggo etubuulire lwaki batuttira abantu nga tesobola kunoonyereza nga ate tubasasula. Naye kati tukubaani tulekaani nga nabo gyonoonyereza tugigusizza ate nga nze abatemu mbamanyi jjo nabababuulira. Abatemu abatabannayuganda nkugambye abatemu abatabannayuganda abatta Yasini Kawuma Mutyabule Zigiwa bebo bebamu beba Sekatumba Wamala muwala wa Katumba Wamala beba kubye Katumba Wamala beba tabannayuganda beba talita mwekambabulire kino simanyi bamwakiwulidde ko nze nkifunye information njifuna omanyi ffe tugifuna eri abagamba omusajja yagambye oyo simanyi Godfather simanyi Father God yagambye Lumbu yateekwa okubanga yava ettaki najja wano natta abantu nadduka naddayo agamba ate nti gundi bagenda mutta ne bamutta gundi bagenda mukuba ne bamukuba oyo ffe amawulire tugafuna wulira mbabuulira omuntu atta abantu Museveni ne mutabani we SFC baasazeeko ekitundu Katumba Wamala we baamukubidde amasasi ennyumba zaawo zonna ezabadde zirina CCTV mugendeeyo mubabuuze bagenze ne babajjako bites zonna ekyo nze nkyogedde kuba nange mu butuufu bwakyo SFC yagenze nerumba ennyumba zaawo zonna wabula wano batugamba mbu ab'omu control room ya poliisi babakwate simanyi mbuno babakutte mbuno balemereddwa okugira fine obutambi bwe mwajje ku bantu bano buli ludda wabwo mu butulage bwe mubanga mwabu bajjeeko mu butuufu nga mukola kunoonyereza mutulage obutambi obwo nti bali abapoliisi balemereddwa okutuwa obutambi obw'omu control room ya poliisi naye banneyibba batuyambyeko babadde n'ebyabwe bibino mwakoze kye mwakola ewa Tegu mwata Tegu Makerere ne mugenda ne muzingako church ne mukwata omusumba wa church ne mumuyingiza ku miggo ne babatwalira ddala wakati wali mu control room ne mujjayo obutambi bwonna obukwata ku Tegu bwonna ne mubutwala ne mububuza ne mugamba mbu Tegu ye yagobya abasirikale nakuba abasirikale mbu omusirikale n'agweri omusirikale ne yegayirira Tegu nvaako Tegu nadduka Tegu nvaako Tegu nakuba abasirikale awo abasirikale bo ne badduka bo ne bakkirira ku poliisi wandegeya Tegu n'afa atya naffe tetumanyi ng'ebintu nebyo mugera tabikwatagana naye nga mwatwala akatambi ako kali luddawo akatambi ka Tegu Makerere kali luddawo ne buno bwe mwajje mu bantu lwaki temubutulaga lwaki temutulaga obutambi nkugambye genda yo kibuuze bwe banaatya bagenze ne babasalako nga beefuula abanoonyereza kasita bategedde nti waliwo abalina zi CCTV kamera awo bonna baba nkugambye baabo bajjeeko naye nga Museveni agamba tuteekwa omumanya wagenda n'ojjawo obujulizi bwa kirumira buli luddawa ripoti ya kirumira eri luddawa Museveni takyalina kyayinza tugamba kati Museveni ogenda tugamba ki
yayogedde n'agamba bannayuganda mubeere bakkakkamu ke mwampadde akalulu omwaka 2026 we gunaatuukira nga buli munnayuganda afuna obukadde 26 sooka otubulire ekisuubizo kye watusuubiza 2017 kyatuuka tufaanana tutya twatuuka tufaanana tutya 2017 watugaba 2017 wanaatuukira nga tuli mu middle class 2017 yagenda okutuuka nga tuli mu Middle East. Gwe Museveni oyina okwawula middle class income ne Middle East. Gwagenda okutuuka 2017 nga bannayuganda tuli mu Middle East. Omusajja yatusuubiza middle class. Gye yayogeza so embuna ebyobulimi ebyokulima olime otunde ate olyeko ate otunde weeyalire. Museveni ffe twali tweyaliddeko ebirime nze nafukako mu mwanyi. Twasulanga mu mwanyi nga tetwebikka tewetaaga kwebikka ng'osula ku mwanyi eyina ebbugumu netwezifukira tewetaaga kuzukuka mbu ate ogende ku bbaafu mbusimanya ofuluma ebweru anti ebweru eriyo omusezi tutya ndi omusezi ebbaafu esula wali mufuka mu bbaafu ffe nga tufuka mu mwanyi mugenda otuuka oziyola bannange muyingize mwanikeze mwanyi nga zikutte ebitole bwe ziti tuzifukira ffe twali tusuzeeko ku birime naye omulembe gwe wakyali waasula ku mwanyi kakati otugamba mbuno mbu simanyi mbunno ebirime ebyokutunda n'okugula simanyi subsistence farming gwe ne muganda wo sali musale mmwe mwakutula ebyobulimi bannayuganda bwe balima ne bagamba nti eno sizoni enkuba etonyeka tulime kasooli nga mumuteeka ku 15 mmwe mumugula nga mumuteeka ku 15 bwe mumala okumubamalamu yena munne mumusigaza nga mumuteeka ku 7 kilo mumulowooza ffe tetulina magezi naye wano bw'aba ayogera yeeyogeza nga ayina amakulu yeeyogeza nga ayina agenda eri eggwanga abalumirirwa nkugambe kasooli kasita agira bw'ati kasooli kasita bayita mu misiri bwe bati ne balaba nge emisiri gya kasooli nga mingi nga bateeka waawo ekiboozibozi nga kasooli agula nusu aga nusu 5 ng'omuntu atereka ati ajja mu nusu 2 omuntu n'agamba leka mulinde agende ku 5 ati n'ogaana omutunda ku nusu 2 bo ne basirika abaana baba badda mu ssomero n'agenda ku 10 registration kasita atandika bwati bwe pa nti abange okuza abaana mu masomero simanyi line essomero liri kumpi ne Lake Victoria ate waliwo environmental ate waliwo empewo fresh jangu wano ku Gundi primary school nga kasooli agenda ku nusaga 5 kati oyina okutunda omusiri gwa kasooli ogule peni age wabula yatugambye bannayuganda temulima mulima buno bumeremere buno bwakulya omuntu anagaggawala olima ey'okulya n'ey'okutunda kati njagala ombuulire omuntu anagaggawala dinga omusiri gwe kiro y'akasooli ey'okusimba bw'ajja mu dduuka agigula gumu kitundu ey'ebijanjala agigula 8 ey'okusimba n'amala ogisimba omusiri gwonna district namba abannayuganda balima n'akola byonna n'afuuyira n'agimusa n'akola atya n'akola aba amaze okukola musajja watagamba edda bagambanga olidde nga mulimi kati olyanga musuubuzi ssebo si mulimi kati olugero lwakyuka mbu maama olidde nga mulimi nedda omulimi abirima ng'akaaba n'abikungula ng'akaaba n'abitunda ng'akaaba sali musale najja n'asuubula kasooli w'abantu ku nusu 5 naye ng'ekiro y'akasooli gye bamuguzeeko nusu 5 mu kusimba yagigula mutwalo bagenda ne bamunyika mu bikalakala awo kakati ono wa pinki ono ye yakulira ku myezi gibanga 2 kitundu kakati ono wa pinki ono ate omusooli kubeerako emisooli 6 kubeerako 6 kakati ate ono ye buba bumpimpi naye buwooma ate bwo ne balyoka bakulimbalimba just nga bamunyise mubi inki era nakakutiya bakasiigasiikako awo ne bakasiigako yero kano kaliko green kaliko bbulu kiri omutwalo gw'olumala omusimba
omukoze byonna ofuuyidde ogimusiza simanyi otaddeko biki obisse edda tetwabikanga kasooli naye kakati ku kasooli obikkako ebisubi simanyi waggulu n'oteekayo bulangiti wansi n'oteekawo enkondo omulimi n'abonaabona bw'atyo ne bakupima nga abaana badda mu ssomero ne bagamba bw'oba otundatunda naye kasooli wa 2 era bw'aba tannaggwa mu bantu tebasobola mujjayo ku 2 kati bo bwe bamala omujjayo yenna kasooli n'alinnya kilo ya 2.5 Museveni oli mubi Museveni ogwana ofe ekisolo kikulye kibe nga kisomoka ennyanja goonya ekirye goonya nayo bagitte goonya bagyokye kwegamba nga buli wootuula bwoti buli akanyama kowe katuula nga nawo wafa nga buli wootuula bwoti bakuziike awali ekijja kyo goonya bagiziike awali ekijja kyo bagire balimewo oluguudo n'oluguudo nalwo kugamba buli kintu okulabira ddala nga Museveni osaanirawo ddala nga bw'osaanyawo eggwanga lyaffe Museveni sali musale muhozi kaine rugaba lwa bwogo mumutta abantu sagana kuddeyo kuwulira muntu akibuuza mmwe lwaki temufa mmwe lwaki temuziikako mmwe nga temuziika era abaffe ero Wakatumba yafa lwaki si Natasha kugamba ffe Katonda ffe batayagala Katonda yabadde tayagala Katumba Brenda yayonoonye nnyo okusinga Natasha okusinga Patience okusinga Diana ye Brenda alina okufa nammwe mwegyeeko eyo security gye muyina ennyingi olaba oba onoosulawo leero batunyumiza mbunna Amini yagendanga mu muzikiti n'asaala olaba ne Tanzania mbu yali emutukulaawo mmwe ekikulu bino ebintu temubigoberera Amini yali emutukula ku boda alina enkaayana ne Tanzania Nyerere amunoonya sawa ya kusaala Amini n'agamba basirikale be musigale wano e Uganda ngenze Tanzania kusaala tewabangoberera nakwata pisto ye n'agibalekera ewa Allah tebagenda na pisto Amini nasala ensalo n'agenda e Tanzania n'asaala swala nedda bonna ne basigala ku bukeke ne bagamba bane president wa Uganda bagenda muttiri Tanzania bonna ne basirika nga lutalo Amini n'ayingira Tanzania n'asaala n'atambula n'akomawo ne bamubuuza okomyewo n'ababuuza mubadde mumanyi ngenda beera ki nze Amini Museveni kitukolereko gyeko mu Kampala oli president mulungi tukwagala twakulonda jangukawo mu Kampala osaalise ne bw'obeera n'abali muleeya muganda wange nga bali eri ebbali tekuliko uniform babeera eri mbu simanyi bakomando bajja kugenda okutuuka nga tewakyaliwo kye bayinza kutaakiriza okugjako postmortem report tuyinza tukabya amaziga bwoti ate nga bw'otu divertinga mbu simanyi biki weefuula alumirirwa ekyo kyekisinga okunnuma yekutte ku covid bwati tamuta covid ali ludda we Uganda mumanyi jjo Museveni lwaki yaganye abantu okgenda e Namugongo mbadde nyina gwe ndisikasinga naye Museveni yategedde nti abakatuliki bwe batuula e Namugongo bagenda kubanga abaziika Cipriano Kizito Lwanga kwolwo babadde bagenda kujjayo speech ya Kizito Lwanga gye yasembayo okwogera e Namugongo baddemu bakaabe waawe mama Amuse yagambye nedda njagalayo 2 njagalayo 2 n'emmundu n'aziyiwayo kakati emmundu ezabadde kolo eyeyewa gundi e Namugongo ku bantu 200 zaaki kutiisatiisa teboogera Cipriano naye ebyo bibeera eri mu kateni bw'oba tobitunudde tosobola bimanya Museveni yatidde Cipriano Kizito Lwanga yabadde wakuzuukira ggulo mu 10 gy'abantu
wabula bakanya akanya kubaako yekwatako bwati kino nakyekwatako nakitekeno kino nakyekwatako nakola bwati nakola kati njaga mumbulire covid waliwo omuntu omuyangambe nangamba bwati bambi ASP ati munaye mwekakati mwe muyina amaloboozi nti nkulaba nate nange nkusitudde nfubye nnyo okulaba nga otambula kakati oli munene mu munnange eddoboozi lyo liwulikika nti tugambireko kujjajja mukyalo oyo tukimanyi nti amagulu gamuluma obudde bwe bwonna obusinga abeera anyiga amagulu agavumba naye teyerabira nti abaana bakandidenti bo baatuula kati waliwo abasaana okuddaawo abaana baffe batugedde nnyo tukimanyi nti bina ebya minisitule asobola obyerabira ng'akyavumba amagulu aganyiga mazima gennyini odiyo njiyina ne bwe bankuba emigonji eyo yonjita kuba ebyo ebigambo si byange eyo yo ne bajinsa bangi bawa gwe bakukime naawe owulire kye kitegeeza omukyala yakiŋŋambye mumuŋŋambire bambi mugambe nti abaana baffe batudde waka yalabika yeerabira ali mu kunyiga magulu ne mubuuza kikakasa nti ali mu kunyiga magulu kasita bamala okujjula emmere nga bakwata essaaniiko ly'emmere omanyi terinyize magulu woowe eri essaaniiko effumbe mbwa avumba abaganda bakuyita kuvumba omanyi oluganda nze oluganda nebaza katonda ndumanyi waliwo omuntu jjo twabadde tuli awo nga tuwuliriza vidiyo ya Kojja omugezi yagambye bwati mututtata wano mututtata mutubonyabonya mutugiragira naye nammwe ensi ejja kukyuka enkya nti mmwe mukole bwe muti wamma nti mufune amajambiya gammwe mugatereke nti bwe balivaako tubasiyage yabadde agamba tubasanjage era ekyo njagala okukimenyawo ku lwa Kojja omugezi yagambye mutegeke amajambiya mbw ate tubasiyage gwe naani yabadde ategeeza kusanjaga kati yo okusanjaga yakuyise kusiyaga ate teyakitegedde nti nekigambo kyamuwabyeko nekikwata eri Matuga Road ate nga yabadde adda saidi zeeno oluganda mulwegendereze bw'oba olina ekizibu mu luganda nkubira nze nja kukutaasa ne bwe biba bigezo nze nja kukutaasa nate tukwata jambiya tubasiyage gwewulira ne mugamba jja mukujjuukiriza jjajja mukyala abaana batudde waka tewaliyo covid mbawulira mwekamba bulira abasajja bano abasajja mubalabe Museveni muswavu buli kyayogera Museveni musajja watu yaberanga ne confidence yenna yayagalwa buli wayita Museveni naye omuzimu omubi bwe gumala okukutomera oguva eri Katonda ne ba MP bo tebajja ekyo senga wabadde wakitegedde yali kubidde Mukama engalo ez'amaanyi ba MP aba NRM kubanga twandibadde tugamba ne bannange ba MP ba NUP bakisusizza Presidenti agenda kuwa State of the Nation address tebaliyo nedda aba NUP mubeesonyiwe aba NRM tebazze era mba Museveni mbadde mbayita ne mbakuba kibooko mu kamera mumuswaza mutya naye nakitegedde luvannyuma nti baba NRM baagala kutuyambako tumuggyeko enkofiira eri ey'eggulo tumuggyeko n'enguli tubakubireko mu ngalo Museveni Mukama agenda kukuswaza okusinga ne bwe yali akuswazizza kirabika toswalangako Museveni naye Mukama agenda kukwambula Museveni ofuukidde eddala ekikolimo oba mwana kye yasalayo akantu amwekasi to the Ugandans amwekasi oba ani yakasalayo akantu omwana yakasalayo yakutta Museveni ogenda kufuuka ekikolimo ojja tuuka ekiseera nga n'abeesefusi bo bagamba nti mujje mumperekereko bagamba genda tukulaba ebyo maama yabitukolanga omaze okulya ekyeggulo toyo eri wala maama wangi jangu omperekereko maama jangu omperekereko mutoyi nagamba genda nkulaba n'omanya n'ogamba kirabika maama ndaba n'ogenda mu ttooyi naye amala okutowolokako bwoti ebirowoozo ne bitandika okujja n'ogamba naye maama ali mu nnyumba ddala ndaba kati omusezi bwajja kati olusituka ku ttooyi muganda wange n'olujja olutomera genda nkulaba kati Museveni ajja tuuka ekiseera ng'agira agamba aba SFC bannaye mujje mumperekereko muzeeyi genda tukulaba genda ffe weetuli tukulaba olaba MP bagambye yogera tukulaba tuli ku TV yogera tukulaba anti covid si covid
kati ezo entebe zonna wabadde otaddewo zaaki nga waliwo covid enamugongo waziganye waliyo covid ate gwe wonoobeera n'ojjuza ekisaawe nedda waliwo covid n'abeesefusi bajjagaana okukugoberera waayi waliwo covid Museveni buli kintu kyolowooza kyewatuzanyirangamu luli kati kyetukuzanyiramu Katonda bwakutuusaawo manya bumanya nti engule gy'olina siiyo enkoofiira erina okuva ku mutwe sawa yakusasula Museveni ogenda kusasula byonna by'oyonoonye ate mbabulya temulabanga waliwo omuntu agamba naye bo lwaki tebaziikako kuba nange nkibabuuziza mmwe lwaki temuziika naye mbabulya eyo famire byenatandika okuziika mutegeka okulya amasala tugenda okulya ente size nnyingi gwe gyofiirweko mu kyalo ng'olinayo kasooli awaka waliwo kasooli waliwo ebikajjo gireeta emigunju gy'omu kibuga ojja kukakasa nti abaziisi balya ojja kutegeera nti abaziisi tebaleka kasooli ebikajjo ne bw'oba mukambwe otya tosigaza kikajjo waka tosigaza kasooli tosigaza ffene ababe Kampala banoggola bifene ebitono agamba kankitwale kyengerere ewange agenda okulaba nga kikaze bukazi kuba ekisooka bo tebamumanyi nti bw'aba avuga bw'ati abaana atera bw'abanga kino ekyokungulu kifaanana kiti bw'omutereka asobola okwengerera ku ttaka ye kasitala baffene kati ngo yamuwanula abamu bagamba kumunoga banoga muyembe ffene bawanula muwanule ng'agamba kamutwala ayengerere waka agenda okulaba nga ffene akaze bukazi takimanyi nti ffene yaleeta muto kati Museveni tugenda okulya ente zammwe anti tulina okuziika maama tulina oziika taata tuzina oziika omwana wiiki zigoberegana buli lunaku tuziika tetugenda kuva kisozi era abanaabeera abagezi tetuva lwakitula tusigalirayo ddala batuleetere taata anti tugenda sooka mwana ni Katumba yasoose mwana tubeerereyo ddala nga bwe tulinda taata ne bamutuleetere tukyali mu masanja batuleetere maama tukyali mu masanja tuvayo tetuleseeyo kantu konna kubanga ebyo ebintu byaffe mwabibba bubbi muzimbye zikalina Dayana atwine eyo kalina egenda kuba ministry ku mulembe ogujja mwebale kuzimbira ne mubeera mu government myaka 30 nga mupangisa bupangisa mwebale kuzimba office za government empya eyo ministry namba ogizimbye ogitadde awo gwe tofaayo ate onogenda nayo onogisitulawo gw'onoogiguza agenda kubaaguza empewo ne bw'onoogiguza Biden ajja kubaaguza empewo ezo ministry mwe muzizimbe ennyumba ya Tumwine eyo gye yazimba simanyi ekole etya erina gundi waggulu egenda kuba ministry of agriculture kuba eri mu kyalo walungi tuteekewawo research abantu banoonyereze ku mwanya empya eyo ministry of agriculture kubanga ffe omulembe gwaffe tujja kuba tudistributinga tuti ministry of tourism egenda kubeera Fort Portal energy Bunyoro agriculture egenda kuba mu maka ga Tumwine ate bino ebintu mbyogera mu Musaaga mu kibuga twagalamu Bank of Uganda ne Ministry of Education ebisigadde byonna tubisaasaanye wakisefulume ekibuga kitereere ebyo byonna temubimanyi temusobola bikola abasobola bikola bwe tuli mwabba obuyinza bwaffe era ffe tetugenda kubonaabona na kuzimba kuba mmwe muzimbye bye muzimbye mu ssente za gavumenti ze zigenda okubeera blocks za gavumenti ffe tetugenda kupangisa ebyo musimanyi Sudiru abapangisa ebyo bya Sudiru yabizimba mu gavumenti ebyo byennyini bye bigenda okukola mu gavumenti ffe Sudiru tetumumanyi Bayibuli egamba bweti Yusufu yagenda n'abeera kabaka n'abeera katikkiro mu Misiri mu Egypt Abayisirayiri ne bajoogawo ne babeera nga be bali ku mwanjo ne bajooga Bayibuli egamba bweti nti awo ne wajjawo Faraawo ataamanya bya Yusufu olwo nga Yusufu amaze okufa Bayibuli yeyogera awo ne wajjawo kabaka Faraawo ataamanya bya Yusufu mbo simanyi omwana yayambako jjajjaawo simanyi Ssekabaka eyebase egindi yamuyambako navunula ekirooto omwana yagamba ebyo sibimanyi bafulume
Abayisirayiri abaali bajoga ne babateeka Gosheni anti bulijjo mbabuulirako bulala kira mbabuuliddeko bulala ojja gamba ati kana akasajja nga katubuzaabuza nkugambye omusajja yabagoba n'abagamba abo mubateeke Gosheni bonna awe bajjanga okuva bagende bakube buloka ababadde mu ofiisi ye ate be bazimba Barracks mbagambye bajja kuvanga ogenda okuba buloka basi zijja bano nanga bakadama buli kumacha zi distributinga buli muntu ku kiyumba bwalina okukola akawungeezi zibazzeeyo Gosheni n'abadde Minister of Information asule Gosheni ate Minister of Information permanent secretary naye agende Gosheni kubanga ffe tetugenda kumanya biri byasooka ebya Museveni tetugenda bimanya tetwagala na kubimanya mwenna kitalya nammwe mwebakeyo mulabe omukyala gwe nabagambye Jono gwe basibye London ku lw'okuwoganya ennyimba za Honorable Kyagulanyi abamusibye bamwesibidde mwe nabagambye oyo His Excellency Kyagulanyi mulabe duka omukyala yatuuse n'alaba amakomera geeri n'asanga yesu omuntu osula mu kasenge kamukako naye akafaliso katono toyiziddugala ekkomera liwunya n'awandiikira ministry yawandikidde ministry activist n'awandiika n'abuuza lwaki mubeera n'amakomera agafaana bwe gati amakomera agawunya bwe gati ne mugatusibiramu yawandikidde Boris Johnson kati ekiri e England mukirinde mukiwulire babuuza abamakomera lwaki amakomera agafaana bwe gati Museveni ojja kwebakako ekitalya nga Sky Soldier yakola ku mulyango wa Sky Soldier ajja kuba akulira kitalya mmwe mulindeko mujja birala kati Sky Soldier yanamanya bwe munakkaanya kubanga nze nsobola okukwatirako ekisa nze wambonyabonya mbyenfuna neokola biki nze nensitwagolinga byange naye ye Sky Soldier mumukubye ekibooko mumusibye kati mwe munakkaanya ne munnammwe gwe musibidde ebbanga bw'anaakusonyiwa bw'anaakukalakata buli kumakya 10 akawungeezi 10 ng'ogenda weebaka anti nammwe kye mumukola Museveni tugenda kulabako ku kabangali wanudde omanye eriyo abantu abawakana genda wane Egypt ono omuyaya ne Mubaraka yefuula nga Kamenyo simanyi yalwana Sematalo simanyi yakuba olutalo lwawa yakuba Isirayiri n'akola atya simanyi abuuse ennyonyi mu bbanga bamuleeta Mubaraka ne bamuteeka mu kaguli wali Museveni tujja kulabako ku kabangali butubyogeranga mugamba bannange mu Uganda eyo tugirinako kyenkanyi ffenna ekibi kye tulina e Uganda betwawo obuyinza abasajja betusasula ne tubawo omusimbi omuyitirivu ne babba omusimbi omuyitirivu ate ne batubonyaabonya abasajja betwawa n'omukisa tubagamba bwe bati gwe bwonsanga mu kkubo nga nzungazunga ku booda ntisa ekitereke ky'emmere gwe kuba twakikanyako bulungi ne tukiteeka ne mu buwandiike nti bwe mpulira akagombe nga nkuviira ng'oyangwanga ogenda mu ofiisi bwe nnemerawo n'ontomera nze mbeera omukyamu sebo olumu batukubira n'obugombe nga batwala baana baabwe ku ssomero zwe nze nenkuviira n'otwala omwana wo ku ssomero naye byonna twabikkiriza mutuweereze bulungi okumanya twabakkiriza twabagamba ekkubo ne bwe liba lya wanuwe kati ate gwe osobola oddivuga ng'olidde eno kasitobanga bwangu kugenda kutuweereza kati gwe livuge bwoti okkiriziddwa nze bwe ndiyitamu bankwate nze bankwatira ziwanuwe nga nakatandika bodaboda ate zibeeramu bayaaye bokka bayaaye babeerawo n'abapoliisi nga 3 ojja ozunga vwe tukutwala ku CPS n'olyoka weetokyoggola bannange maama mulwadde omwana asesema abuukabuuka ayimbayimba agira bannange mu nnyambe ne bakukubako ebiri ate nga weeyanza bannaye mwebale bannange mwebale kulwokuba nga ovuze wanuwe naye abo bo twabakkiriza bazivuge bagende batuweereze naye be batubba be batutta ate tebaagala tubagambeko bw'obagambako nga bakuteeka mu bbulaaka bbuuku buli omu agamba tukulinze ku kisaawe mulimba
ekyo kisaawe kyaffe ffenna bannayuganda tujja kujja ate tuyitewo. Museveni nga mmaliriza all in all essaawa yange eweddeko twagala okunoonyereza gwe wakulira okunoonyereza kwa Susan Magala kutuwe bwebanga poliisi eremereddwa gw'ataalemererwa wazuula ki? Nange nkubulire kye nazuula ku Susan Magala, nange nkubulire kye mmanyi. Leta ripooti yo ku mmeeza nawe nteeke yange ku mmeeza ya Susan Magala nkulage nti yatta Susan Magala osula naye mu nnyumba ku buliri, nze mukubuulire nkubulire n'ensonga lwaki ye yamutta. Leta ripooti eyo nange ndeete yange ku mmeeza. Ripooti eyo kye yava ebula Museveni gw'osula naye ye yatta Susan Magala. Ne tata wa Susan Magala akimanyi, tubalaba okusirika. Nga ne Katumba bw'akimanyi, tumulaba okwebaza. Yakukolimidde yagambye muzeeyi weebale nnyo byonna. Mukama akuwa omukisa. Nawe noddamu nti amiina. Museveni kitoole. Kitoole mu linnya lya Yesu. Essaawa yange weddeko katusabe. Zino eddakiika eziyitamu zo katuzisabe. Mukama atusisinkane. Museveni tuwe ripooti ya Kirumira. Gwe wanoonyereza Kirumira bwonna obujulizi gwe wabutwala. Bwonna wagenda nabwo. N'olinyirira wa? Embwa zagenda okujjanga buli ziwunya bwe tiziwunya ku Museveni. Buli wezeetoola bwe ziti Museveni embwa n'ekomaawo n'egamba bannaye mundekeemu. Embwa ezo zitegeera n'agamba sigenda Ntebe naye bwe yasimbudde wano yagenze Ntebe. Embwa n'ekomaawo ripooti n'efa. Tuwe ripooti ya Kirumira. Neya Kigundu ozzeemu okutugamba ku Kigundu ng'otugambe emmundu yamutta ye yakomyewo. Watusuubiza ogenda ginoonya ogikwate. Ekulemeddewa. Kyogamba emmundu eyo tomanyi gyesula. Ekirala obutambi bwe mwajje ku bantu abali mu kitundu ekyo mu butulage. Ng'oggyeko buno bwe mwatulaze ng'omuntu mumulabako mu mugongo eno simanyi biki. Butulage mutulage obutambi obwo bwe mwatutte ne mubujja mu bantu. Wamma Mukama abawo omukisa. Enkya njagala tutandika okusoma ku kwagala. Tugenda kukusoma. Bannaye tuddeyo twagalane. Tuzimbe Uganda empya. Tuzimbe Uganda ey'okwagala. Uganda ey'okuyambagana. Uganda ey'okwewanirira. Temulaba abayindi abo. Abayindi bayambagana. Nabawadde example y'aba Isirayiri. Bwe tunaddayo ku kintu ekyo ng'omunnayuganda asitula omunnayuganda n'ow'enkofiira tujja kuddamu tufune amaanyi agakwata ow'enkofiira tugimuggyeko ku mutwe tulabe kiki ekiri. Museveni olina otulaga wali ekifundikwa ky'abachwezi ekyo kye watusibako. Abachwezi bwe batakwanguya kukwettira tulinde tujja kujja ojja kitulaga ekyo ekifundikwa we wakisimba mu Uganda. Katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, Mukama tukwebazizza. Tukwebazizza Mukama olwa byonna bye twogedde. Mukama tuli wano lwa ggwanga lyaffe. Mukama wagamba abaana ba Isirayiri nga batambula okugenda mu ddungu waliwo amawanga ge mugenda okusanga gali 12. Naye mulina okubalwanyisa paka bwe muba muli bakuyingira Kanani. Batandika ggwanga ku ggwanga omu ku omu. Bayibuli egamba ne babakuba bonna ekintu bwe kikwatagana ku ggwanga olutalo lw'eggwanga Mukama oluwagira. Kino Mukama tulwanirira ggwanga lyaffe Uganda, eyo DNA yaffe. Ekyo kye kisookera ddala buli lw'otambula. Omwana yaŋŋamba bw'ati, kinnuma nnyo ndi wano mbu nno ndi Mungereza. Mbu ndi mutuuze wa Bungereza. Niira abantu baawano tebakukkiriza bakugattako Uganda ni citizen. Omunne-Uganda, omutuuze wa Uganda ate Omungereza. Yagamba ekyo kinnumira ddala kati n'ebituuze byabwe sikyabyagala. Njagala Uganda etereere nzireyo we nnina okubeera
Mukama tulwanirira Uganda kubanga eryo ggwanga lyaffe walituwa wakkiriza Isirayiri egende erwane paka n'olwaliro omusaayi gukyayika lwa ggwanga lyabwe lwa ttaka lyabwe. Mukama ensalo za Uganda zonna ozimanyi we ziyitira. Wakwata Uganda n'ogituwa naye omusajja oba yavaawa najja omusajja yefudde omusajja atumalako Uganda agitwala agimalawo. Naye mu linnya lya Yesu amaanyi Abayisirayiri ge bayimiriramu okulwanirira ettaka lyabwe n'ensi yaabwe ne bagitwala mutuyimiridde. Museveni tukusaanyawo mu linnya lya Yesu. Toyinza kutwala Uganda. Toyinza kutwala Uganda ku mawanga 50+ toyinza tutwalako Uganda, ekyo tekisoboka. Wankubadde oyina abachwezi abachwezi mu linnya lya Yesu enkolaganayo nabo tugisazizaamu tugigotaanyiza buli omu abeere mulabe wa munne gwe n'abachwezi bo. Mu linnya lya Yesu buli saddaka gy'obatwalira bagigaane. Buli saddaka gy'obatwalira bagigaane. Kakati gwe baagala bajja kusembayo ku saddaka gwe era bakwatemu ebyabwe nabo bagende. Mu linnya lya Yesu ffe eggwanga eryaffe lya Katonda si lya bachwezi. Toyinza kutufugisa bachwezi mu linnya lya Yesu. Ife tufugibwa Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tumukwasa eggwanga eryo border to border. Ne mu centro buli wamu wonna buli kanyomero k'ettaka lya Uganda we kali tusimbawo malayika. Tusimbawo Mwoyo Mutukuvu. Kaakati Museveni n'abachwezi bo mwesootinge. Mukama swaza Museveni okusinga bwe wali omuswaziza. Mukama swaza Museveni ensi yonna emulabe. Mukama mubikule. Bayibuli egamba bweti twakisoma wano Mukama ng'oyogera gwe wennyini mu kitabo kya Ezekiel nti ogenda kumuyuza n'akabubi k'omutima okayuze naye omutima togenda gukwatako gwojja guleka bweru nga n'akabubi okayuzizza. Weebale Mukama, weebale Mukama. Mukama swaza Museveni mumalire muddala amaanyi omubikka omuswalo endwadde rejection mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Museveni bonaabona nga bw'obonyabonyeza Bannayuganda. Sali musale mu linnya lya Yesu. Sali musale olidde enguudo za Uganda. Walya Uganda Railway, walya ennyonyi, olubuto sali musale walya ebintu bya Uganda. Naye buli kimu nga bwe wakirya sawa ya kusasula mu linnya lya Yesu. Sali musale neyo gy'oli malayika wa Katonda akusangeyo. Mukama bonna nga bwe batuula ne bateesa okubonyaabonya Uganda bonna Mukama obamanyi. Mukama bonna obamanyi. Towaayo ggwanga lyaffe ayi Katonda. Family eyo Mukama, family eyo mu linnya lya Yesu tegenda tutwalako Uganda. Uganda wagiwa Bannayuganda. Uganda si ya layini ya Amos. No. Uganda si ya layini ya Museveni yokka. Mukama okubanga ffe tetulina kye tusobola kukola. Pikipiki z'abaana zivundidde ku mapoliisi. Baba woninga kukwata ndala. Simanyi tugenda zikwata. 12 tugenda zikwata. Buli sawa 12 tugenda kukwata pikipiki. Uganda si ya mweka. Mukama babasajja tebalya bya nnyanja naye bibafuga ennyanja. Mu linnya lya Yesu basajja mmwe omukono gwa Katonda gubayigge. Mukama omukono gwa Katonda guyigge bana abasajja kubanga eggume lye balina lyagala kusinga n'erya Faraawo. Bayibuli egamba nti Faraawo akola ripooti yagirekawo n'olwaliro tukyagisoma. Yagamba eno y'engalo ya Mukama. Niye bano Mukama bagololere mukono singalo. Bagololere mukono Mukama. Omukono gwo gubayigge mu linnya lya Yesu. Mukama swaza Museveni yaswadde yatandise dde okuswala. Naye yongera omuswaza takyalina kyatugamba. Buli byayogera atugamba ebintu ne figures yatuleetedde ye yennyini ye yazisomye ate n'aziwakanya. Naye wano nedda. Kino si kituufu eno figa nfu. Mukama weebale, Mukama weebale. Mukama weebale. Aleeta n'ebintu nga tabisomyemu. Mukama weebale. Weebale ku disorganizing. Weebale Mukama weebale. Mu disorganizing n'abamukuuma, mu disorganizing n'abamuwa obuyambi ebweru. Mukama waliwo abazungu abakyamuwa obuyambi mu linnya lya Yesu. Mukama enkolagana yaabwe tugisazaamu enkolagana ye nabo mu linnya lya Yesu. Simanyi IMF mu linnya lya Yesu enkolagana yaabwe tugisazaamu. Museveni Mukama leka Museveni afuuke ekikolimo. IMF temuwa ssente, abazungu tebamuwa ssente, World Bank temuwa ssente, UN temuwa ssente.
World Health Organization temuwa sente mukama bonna simanyi banko zani Beijing temuwa sente mu linnya lya Yesu ezo banka z'abayisiramu tezimuwa sente Islamic banka tezimuwa sente mu linnya lya Yesu nange bwannanneewolako sijja zimuwa mukama mu 7 tewabaawo n'omwamu wa sente mukama leka omwoyo gw'obwavu gumumaamire leka omwoyo gw'obwavu gumumaamire mu linnya lya Yesu leka afuuke ekikolimo mu linnya lya Yesu leka afuuke ekivume mu linnya lya Yesu leka Museveni aswale nga takyasobola kufuluma Uganda ekyo mukama kyoba osooka omutemeko buli wamu Kagame yagambye uyu omusajja bw'omulaba weeyongereyo kuba yali ayagala anfugirire n'eŋŋaana nze ndi Rwanda naye abeere weebale mukama njagala nga Museveni talina wayinza kuyita abeere Uganda kati ne Uganda be nga takyalina wayinza kutuula weebale mukama mu 7 tebakuwa sente yonna mu ministry yonna ministry oba zigwa zigwe kubanga era tezina kizituyambi oba parliament eggalawo eggalewo mu linnya lya Yesu oba otunda nte ezo zitunde mu 7 olina okwavuwala nga bwe wali olina okgenda nga bwe wajja mu linnya lya Yesu tojja kutikka loole nga wajja na kaveera never wajja olina kasiisira era wali otudde wakewo comfortable ne family yo wali mu kasiisira mu linnya lya Yesu tojja kutikka loole nga wajja na kaveera kibuyaga bw'aba atwala nti atwala ne by'ataleeta weebale mukama n'akasiisira ke yajja nako ojja kukatwala mu 7 omukono gwa Katonda gukulondoole mu linnya lya Yesu amaziga ga bannayuganda ge bakaabye mu linnya lya Yesu gakujjule ogeebikke ogeyalire ogambale oganaabe nga buli wadda maziga ga bannayuganda kuba gakumala aga maziga mu 7 gakumala okunywa nga amazzi nga buli lwonywa onywa maziga ga bannayuganda nga buli lwofumba ofumbisa maziga ga bannayuganda nga buli weebikka maziga ga bannayuganda buli lwoyoza oyozesa maziga ga bannayuganda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna n'ebizigo bye weesiiga ne make-up gwe weekuba n'empeke z'omira ng'omira musaayi gwa bannayuganda Bayibuli egamba bweti Musa bwe yajja ng'avudde ku lusozi n'amateeka ga Katonda Bayibuli egamba n'asanga nga bakoze akayana n'akakuba n'akasa n'akateeka mu mazzi n'agabanywesa mu 7 ogenda kunywa ebikolobero by'okoze mu Uganda obinywe obirye obyeyalire obyebikke mu linnya lya Yesu mukama ne bwe ndisigala omu abasumba bonna ne bwe baligenda era baagenda dda abasinga nze mukama nja kubyogera weebale mukama kuba okola ebikulu n'ebyamaanyi olunaku lumu ensi eritegeera nti mu ggulu waliyo Katonda mukama twagala tulabe ku kakofiira nga kagoba Museveni ekyo ekikofiira kyekyo kyayambala Bayibuli egambye yagambye kirimu ekintu naye twagala tumulabe nga adduka nga bamubuuza Museveni kiki nti ekikofiira Museveni kiki ekikofiira mu linnya lya Yesu abachwezi bo be bali kumaliriza weebale mukama ne batabani bo bano ne bawala bo bano mukama banyigirizibwa balina challenges impitirivu mukama balwadde balina bye bayitamu tebalina mirimu tebalina byakulya tebalina byakwambala balina obuvunaanyizibwa obwo bo tebuyimirira waliwo yajja ali ku kyeyo wano abeewaabwe beewaana batambula ku kyalo nti omwana waffe yagenda bweru naye wallahi embeera gy'ayitamu talina na ssente zayinza baweereza emirimu gyaggwaawo ali awo ali mu lockdown ali awo emirimu giweddewo naye tamanyi kiddako mukama nga omuti gwe yali alyako baagutema ne gugwa Bayibuli bwe yagambye mu kitabo kya Yobu essula 14 Yobu essula 14 agamba bw'ati olunyi lwa 17 nti omuti gwatemebwa n'ekikonge ne kikala ne bagutema ne gugwa n'ekikonge ne kikalira mu nsi ne kisiguka naye Bayibuli egamba nti naye wakyaliwo essuubi nate ettabi lisobola okumera mu linnya lya Yesu mukama wabeeyo ettabi erimera omuntu ono addemu azuukuke addemu ebyenfuna bye mukama ettabi ly'enfuna lye mukama liddemu likule
buli omu mukama waliwo omuntu yali alina ekintu kyeyesiganga nga akina awulira kyekyo naye nga kati kyaggwawo awulira obulamu bwaggwawo leka ettabi mukama limere bayibuli egamba nti lisobola okumera ne liba ng'omuti gwe baasimba mukama abantu bano basimbireyo bafunireyo ekimererezi kye bayimirirako nate mu linnya lya yesu omwana katonda ayinza byonna mukama waliwo abalwadde ebirwadde ebinene simanyi balwadde vertical simanyi abalala biki omulala asiimuuka avaako waliwo atasobola kwogera ng'olulimi ekintu kimukwata olulimi ne lutasituka nawe tuzzemu tukusabidde mu linnya lya yesu owa sikini tukusabidde waliwo omukyala nga sayikozi ze zakyankalana tezitambula nga bwe zirina kutambula tukusabidde mu linnya lya yesu naawe otereere bona mukama naddala ate abo ab'ebintu ebinene nga n'abazungu byabalema mukama abo bw'oba okolera bategeere nti ate owaffe takola bitono owaffe akola binene kubanga era mukama okola binene mukama leka omuntu ategeere nti katonda wa Isirayiri akyaliyo mu ggulu katonda wa bayibuli akyaliyo mu ggulu mukama weerage okusinga bwe wali weeraze mu linnya lya yesu omwana katonda ayinza byonna mukama nga mmaliriza uganda tugikukwasiza bamalayika basituuminge uganda bakoleyo operation enzibu ennyo eri mukama gye wakola mu kitabo ky'okuva mukama wali mu kusala redisi eyo operation mukama ngirinze erimu abakambwe abazibu tebamanyi berasha tebamanyi Baisirayiri ate babe bataasa Isirayiri kuno ku nsi batiisa mbu Omuyisirayiri bwajja ayagala okumumanya amubuuza amiini nti bajja ne basalako entebe buli kintu ne kisanyalala naye balemuwa kwolwa okwetaasa mukama n'oleeta abakambwe bali abazibu mukama bayibuli yagambye eggulo nti nja kukivuunika 3 times mukama jangu okivuunike mu linnya lya yesu basitominge uganda bafefete buli muchwezi wali n'oyo abakongojja oyo ye kwolwo bagenda naye nga bwe bagenda ne Faraawo oyo ye temumulekangawo ne mutabani we era ne kululi tebamulekaawo ne mutabani we baamutwala mu linnya lya yesu omwana wa katonda ayinza byonna Misiri nefuna emirembe nezimba ebintu ebipya mukama twagala essuula empya weebale nnyo katonda wa Isirayiri weebale nnyo mukama kuba okikoze ekitiibwa n'ettendo mukama tubikuddiza weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo era mukama tusaba obukuumi ku bantu bano wammanga bannayuganda bonna tubasabira naye tusabira nnyo baliida baffe mukama His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tumubikira ddala mu musaayi gwa wali wakati mu linnya lya yesu Ssaabasumba Yona Lwanga tumubisse mu musaayi gwo mu linnya lya yesu tumubisse mu musaayi gwo Honorable Kyanjo tumubisse mu musaayi gwo mukama mwongereyo emyaka mu linnya lya yesu newankubadde alabika ali ku ndiri asiza ku baatule olw'ababi kye baamukola naye mukama tomuwaayo balabe be kumusanyukirako mukama leka Kyanjo ayimirire atunule mu ntaana zaabwe mu linnya lya yesu Kyanjo olitunula mu ntaana z'abasajja abo bonna nga bw'obamanyi omu watunula mu ntaana ye omu kuba kikukola watunula mu ntaana ye omwaka oguwedde weebale mukama ne bano abakyaliwo mukama Kyanjo ajja kutunula mu ntaana zaabwe mu linnya lya yesu alibasuulako obutaka alibatwalira ekimuli weebale nnyo mukama tusabidde ne Nabageesera omumbejja wa Bobi mulabyeko ku kitanda tumusabidde mu linnya lya yesu simanyi kye yabadde Nabageesera tumusabidde mu linnya lya yesu mukama baliidaze baffe tubasabira ba MP ba Nuupu bakansala ba Nuupu mukama babatagetinze ababi babatagetinze mukama tustopinga omusaayi ogwo gw'ekyoyonoonero oguyike Uganda mukama babasajja bamanyi n'okutusaddakira mu accident ne batuwa abachwezi mu accident ne bakozinga ne bakola nga wallahi be batuwaddeyo mu mikono gy'abachwezi baabwe n'omwoyo gwa accident tugusi mu linnya lya yesu Masaka Road, Jinja Road, Mitiana Road, n'enguudo zonna
mulinnya lya Yesu omuzimu ogwo gwa accident tugusibira ddala tugugaana Mukama omusayi gw'Abannayuganda oguyise gumala Mukama omusayi gw'Abannayuganda oguyise gumala Mukama beera ekiddukiro kyaffe Mukama tuweeyo ekikubagizo Bayibuli egamba abaana ba Isirayiri kino be baakyogera be baakola lipooti nti ekintu kyagwawo ne tufaanana ng'abaloota twatuula ne twebuuza ddala kino kituufu oba nedda Bayibuli egamba nga kituufu ne bagamba naye nedda twandibanga twebase ne bagamba nedda tetwebase ennyanja tumaze ogisomoka tubadde n'eryato nedda tuyiseewo tutya amazzi geeyawudde Bayibuli egamba ne bafaanana ng'abaloota Mukama Bannayuganda bagenda kufuna breaking news basooke baziwakanye bo bennyini bagambe abo batulimba eyo diversion Museveni tafudde wallayi nga Museveni afudde weebale nnyo Mukama kubanga ekyo nkiraba ate nakiraba dda naye leka nabo bakirabeko balifaanana ng'abaloota balimira ne ku keesi y'okumukubako eriisi evvannyuma kwolwo covid tajja kubaawo bajja kusimba layiro okuva Empigi paka Kololo bamukubeko eriiso naye nga tebakkiriza nti yafudde weebale nnyo Mukama nembalala bamulindire lwakitula paka eno wansi yonna naye bajja kukakasa nti ddala yafa weebale nnyo Mukama ekyo Mukama tukirindiridde Mukama ekyo tukirindiridde kubanga Bayibuli etugamba mu Yeremiya gwe Katonda waabo bonna abalina omubiri so tewali kiyinza okukulema Mukama omusajja natandika n'okuyita Katonda omusajja ne yeeyita Yesu ayina n'abamusinza n'atugaana n'okusaba Mukama ddala n'okkiriza omusajja n'atugaana n'okusaba Mukama jangu ono n'ekintu kyo Mukama nno n'ekintu kyo gwomanyi gye wakijja kinone kipakire kitwale mu linnya lya Yesu weebale Katonda wa Isirayiri ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza weebale nnyo Mukama weebale nnyo Yesu amiina gwaleero ng'oyagala kwenenya oyagala kudda eri Katonda bannange nga tetunnagenda mu kwatula muwulire kino bannaye mukyuke mudde eri Katonda mbeegayiridde mugende mwagale Mukama buli omu wooli kyukira ekisengo gambe Mukama ansonyiwa buli omu wooli ddayo weenenyeze Katonda kamba buli waliwo n'ebintu ebimu ebitusiba mu mbeera zaffe eza bulijjo nga bitusibye lwakuba biri munda mu ffe omanyi bw'obeera n'ennyumba nga njama emmese toziyita zijja zokka anti ennyumba njama ebiyenje tobiyita ebiku tobiyita gwolabirawo ng'ekiku ogekola ng'omubiri gukuwomerera gwe ekiku kyali kikulumyeko bw'oba oyagala ekiku ekiruma genda mu kivulu ekiku kyannumira mu kivulu nyumba za ttaka ne bw'ofuuyira byo tebikayana kasita biwulira akawoowo k'eddagala nga biyingira mu bisenge nga byo bisirika akawoowo bwe kagenda nga bidda nembigamba mu bikumu temujja kummanyiira nengula amanda nenteekako eseffuliya ennene nendyoka nfumba amazzi katuli ku katuli awo nenebakawo omwezi naye era bimala ne bidda oba ennyumba bw'eba nkyafu ebiku tobiyita ebiyenje tobiyita n'emmese tuziyita zijja zokka ne bw'otega kufaako 3 ne wasigalayo 40 ate nazo ku Sande buli emu neezaala n'oba nga atasse kati gwe bw'olongoosa ennyumba neetereera tofuuyira bireke emmese zijja kgenda zokka ebiku bijja kgenda byokka ebiyenje bijja kgenda byokka waliwo ebintu ebimu nga mutusabisa essaala wallaayi ng'ekibikwese kiri munda mu ggwe ng'eki nkugambye nga kiri munda mu ggwe ng'olina just kulongoosa mutima gwo buli kintu kitereere toyagaliza banno wabula osiibwa okamba Mukama ampa ssente Mukama ampa ssente wabula ofuba okulaba ng'ofiiriza banno ofiiriza munno akuddiridde wali kasitoma jja nakubuuza kasitoma oyina emiyembe okimanyi nze nnina emiyembe mulagirire omugambe nti wira ayina emiyembe genda wali ku mudaala gwa wire omugamba wane Kasubi tewali miyembe bw'oba oyagala emiyembe genda Busega kyokka ng'okimanyi nnina emiyembe obutunda wano obutunda bwa wano bwonna birerya bw'oba oyagala obutunda kativuga ogende ekitintale naye
naye okimanyi nnyina obutunda bw'oba oyagala okufuna yagaliza munno tereeza ennyumba yo awo wennyini wooli tereeza ennyumba yo mukama ajja bikukolera nga tumaze na kusaba bayibuli ga nti alina nebyatukolera nga tetumaze kusaba anti oyagaliza banno naakuwa juzi nabadde njagala okuyamba mama by the way leka nkyogere mama wa esente naziwadde ze nasindikidde mama wa Bobianga emitwalo 30 kubanga omukyala yampereza emitwalo 56 nenzigabanyagabanyamu nga bwe yabadde ngambye mama wa Bobianga sente naziwadde nuwa mutwe mukama akuwa omukisa nuwa mutwe namukubira namurecordinga conversation gye bayogedde mama wa Bobianga nangamba bwati nagamba bwati abadde agamba nuwa mutwe nti accident gye nafuna abasawo bangambye nakutuka eggumba mu kifuba mukyala mukadde yakutuka eggumba bambi ku accident so agwana okuyamba mukyala mukadde alina obulumi bwa mutabani we naye buli asaba amusabireko bambi mama wa Bobianga tukusabidde mu linnya lya Yesu naye mbadde guni nkijja wali natya okukyogera wano ku live nengamba abana abantu bajja kugamba ntandise osaba ssente sibyagala ebyo naye nengamba mukama bbaako gwokwatako omukyala nangamba yawabuliddwa otulo akola bwatito bwe yakutte akasimu nasindika ssente wa ASP otulo gye twavudde tiyategedde neyebaka otulo nagamba otulo tubadde tumbuze era nze namugambye nemugamba nasabye essaala nengamba mukama baako omuntu gw'obuza emirembe ataase omukyala ono ave mu kizibu kino ne Katonda okundaga nti nno essala yange ekutte eyayambye omukyala yayise munze Katonda ndage nti kiwasabye nakiwulidde era sikyaddamu sabira muntu kintu kibi okujjako oyo yennyini gwe kigwanidde nga Museveni receive your punishment kubanga ogikoleredde Bayibuli egamba buli mulimu gubeereko n'empeera yaagwo mukama akuwa empeerayo mu linnya lya Yesu so bw'oba oyambyeko bw'oba owira ngu oyagala kukuyamba naawe yamba abalala bw'oba oyagala kusanyusa naawe sanyusa abalala akatono k'olinako k'olinawo k'oba ogira share musharinge love bannaye omukwano buli omuntu ayagale munne mu linnya lya Yesu tujja tandikiraawo ndi mu kusoma ku love omukwano okwagala n'okudda obumu tugenda kukisoma paka Katonda gy'anaayagala kuba kigazi nnyo Katonda omulungi obwekisa gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo ky'omukama nkiwulidde nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula nakange nti ndokose saba mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna amiina olokose mukama bakuume nsigadde nze ASP Asiimwe Wire I sign out take care